po jako akawuwo emisota weziba nsanafu buli kimu kyonna kibuuka ne kigwa mu maato. Guno gwe mwalo gw'Emawotto ogusangibwa mu ggombolola y'Empatta mu disitulikiti y'e Mukono nga guli ku nnyanja Nalubale nga gusinga kuyitako abantu abatunda ebirime awamu n'enku okubijja mu disitulikiti eno ne babitwala ku myalo gy'Eggaba wamu ne Luzira mu Kampala. Abasuubuzi wamu n'abantu abakozesa omwalo guno nga bayita mu ssentebe waabwe Amawulire Kalori mu lukiiko olutudde ku mwalo guno bagamba nti bakooye okuwempooza eri disitulikiti y'e Mukono nga ate bo abakozesa omwalo guno tebalina kye bafuna okuva eri ababasoloozaamu empooza eno. Empooza ebanyigiriza nnyo. Empooza ebanyigiriza etya nti bajja nga basimye emmere yaabwe baleese ennyaanya ebintu ebyamaguzi nga babitwala mu butale, naye omuwooza abateegera wano nga yeesigama ku kanso ey'eggombolola nti nno ye musindise ettendala. Ekintu ekyo kibanyigiriza nnyo. Kaloli agamba nti omwalo guno ekitoogo kigulidde kigumazeewo nga n'olumu amaato we gaba gayitamu oluusi emisota wamu n'ebiwuka ebirala bigwa mu maato ekiviirako olumu abantu okubuuka okugwa mu nnyanja nga beekanze. Emisota weziba nsanafu buli kimu kyonna kibuuka ne kigwa mu maato. We kibuuka ne kigwa mu maato tubeera n'embeera etabeera nnyangu nnyo era n'obubenje tubadde nabwo obw'emirundi emingi ennyo nga omusota egugwamu buli mukyala waba atudde obw'omwami abuuka mu lyato. Abatuuze bo bagamba nti abakulembeze be balonda tebafuddeeyo kubadduukirira wamu n'okubakolera ku bizibu ebibaluma nga bo bafa kulaba nga babasoloozaamu misolo gyokka. Parliament atuogerereko nti eno tufa lwaki basirika busirise mu Parliament singa batesa bulungi libere tetubiraba yadde. Ye omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Emmanuel Mbonye akiikiridde abakulembeze ba disitulikiti n'agamba nti omulimu gw'okuwooza empooza si gwa gavumenti wabula gwa ggombolola. Eggombolola yesalawo nti tuwooze Emawotto, tuwooze emiti, tuwooze ebule, tuwooze wano so si ku disitulikiti. Akati basebo ne bannyabo ekyo ekibuuzo ani abawooza wano kisaana wange. Omwalo guno ogw'Emawotto abatuuze bagukozesa nnyo okusobola okutuuka mu bitundu by'Eggaba wamu ne Luzira okusobola okugenda e Kampala mu bwangu mu kifo ky'okuyita mu kibuga ky'e Mukono. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ekyokubiri ekyekigaana okutuusa ekiragiro kya Pulezidenti Museveni mu nkola